mukwano ogamba nti gwe tofunanga kayiso ka covid oba tebakugemanga covid naye yagala kudda Uganda kati obuuza banakukiriza okuyitako okugenda. Nze nganze ngenda kwogera ku kyemanyi ku kisaawe ekya King Fahad eddamaamu kyengendako buli lunaku tebasobola kukukiriza kuyitako nga tomazeeyo dozi za covid era babeera strict nnyo ku mulyango. Enaku zino osooka kulagayo tawakali nayo ng'esoma nti wamala yo dozi ezibiri zonna eza covid. Tukimanyi bulungi fena nti Saudi Arabia masks bazijjeeko in public places mpozi bwe mbeera mu bifo nga bya munda nnyo bazijjeeko era tewakyali fine nga tojambadde ebweru ngamba ebweru naye ekyo era nakyo kikola ku muntu ng'omazeeyo gundi vaccines dozi ezibiri. So oba oyina okufuna dozi ezezo bbiri essaawa zino nze kyemanyi kyendaba ku kisaawe wali ebisaawe ebirala simanyi bwabanga wali wayise ku bisaawe ebirala nze simanyi nja kwogera ku kino kyemanyi wano kyendaba. Mu butuufu tosobola kuyitako nga tawakali nayo teraga nti oyina dozi ezibiri eza vaccine. Dozi ezezo bbiri oba oyina ozifuna era oba oyina okugenda ne ku test eya covid ngera test eyo gye bagamba nti ebeera expired ndowooza mu 24 hours naye ngeraga nti watestinze era nti oli fine naye mu butuufu nga tolina gundi ezo dozi ezezo bbiri wano weemanyi ku kisaawe ekyeddamaamu toyitawo kati ebyawalala byo simanyi. So okubeera safe nze nkubiriza buli muntu yenna banange mugende bakuba akayiso tekayina buzibu ate era waliwo ekintu kyolaba nti kiri jeno mu nsi yonna nga kyo bakitaddewo kyesitasuubira nti baagala kutta gwe weka bwe kinabanga kizze nti tuli bakufa ate tunaakola ki ninga ebintu byo waliwo ebintu bye tutagenda kwewala era ne bwe batokafunidde wano era ojja kukafunira Uganda ng'oyagala kuva Uganda kugenda mu nsi ndala. So it's better kafunire ate wano wonze ndaba kisingako kubanga ebintu ebisinga ebyeno bitera okubaako kale wakiriko ku byewaffe Uganda. Ebye Uganda omanyi tutera bamanyi n'ogamba nti eddagala bakubye libadde ffu kyesitana bakulaba mu mawanga gano amalala. So nze nandibadde ngamba omuntu yenna omugezi asooka afune chance eyo afune akayiso ng'akyali mu mawanga gano kubanga ne boonookola otya nkiddamu ne boonookola otya gwe ne boonookaagaana wano mpozi ng'ogamba nti okutambula toliddamu kutambula naye mu nsi zonna z'onoobanga oyagadde kugendamu ojja kubanga weetaaga akayiso ako chance gikozese bukyali ofune akayiso. Kuno kulabula ku ggwe wenna ava Saudi Arabia ng'ogenda Uganda mu vacation. Please tokkiriza boss wo oba kampani yo nkuguriza air ticket ya Ethiopia Airlines ng'okimanyi nti okomawo. Ethiopia Airlines tebakyagikiriza kuva Uganda kugwa Saudi Arabia wabula ate yo kyekola tegaana bookings ticket bobango bookinga ticket ekutwala nekomyawo tebagaana bo babookinga wabula bo bakuwa ennyonyi gye bamanyi nti ezungireyo gyezungidde nejja y'abantu bo bagikiriza okugwa Saudi then nejjawo beesanze Saudi ne batwala Uganda wabula teva Uganda kukomawo wano kati bo kye bakola bakkiriza bookings ezo gwe no bookinga nekutwala era nekutuusa Uganda naye mu kukomawo bakugamba ennyonyi tesobola kugwa Saudi era tebagikiriza wabula ate tebadde za ssente kati gwe kyokola oba ogudde mu loosi okuva Uganda kujja Saudi tiketi eri $1,800,000 wanuwe okujja kokka kati ogaana osanga nga olina okwesasulira tiketi ate jukira kampani eno bweba ekikoze ba boss wo bwe baba nga sebategeevu bulungi nga bwe mumanyi kampani zeeno bo bakugamba munange ffe tiketi twasasula era gwamanyi ate nga jukira visa yo gye baba kuwadde ebyala ya mwezi gumu ebiseera bisinga n'ennaku 15 kati jukira omwezi oba ogumazeeko ng'okomawo mu vacation ez'ennaku olina okufuba nnyo ate ofunire mu $1,800,000 nga bwe mukimanyi nti bw'ogende Uganda bw'otuuka mu kukomawo akasente konoba omaze okukaspendi nga kaweddewo n'otuukayo n'olajjana ekyo kituuse ku bantu bangi nnyo ab'enjawulo banjulira wano abakimanyiiko. So bw'obanga tonaaba kusitula kuva wano
fuba okugamba boss wo akugulize air ticket z'ennyonyi endala. Ayinza okuguliza Egyptian, asobola okuguliza eno fly Dubai n'endala zonna. Na Ethiopia temuddamu kukiriza kugula ticket. Ojja kukola losi. Ndowooza mbabuulidde.